tujebaleko nate yonna gye mutussako engalo ate baganda bange yonna gye musinzira okubeera nga ate mumpuliriza. Omumbejja Aisha Nasolo nze mbabuuzaako mbeebaza bannange olw'okusubscribinga ku channel eno. Mwebale nnyo mwebali eddala baganda bange era mbasaba mutuule mukalire temujja kwejjusa olw'ensonga nti nze bigenda mu maaso mu nsi nkyabibaleetera kubanga byo tebiggwaayo. Ebisinga obungi biba byewuunyisa ebirala nga bisanyusa wabula muganda wange kyenkukuutira kimu nti ggwe ejjamu bujja kyakuyiga weeyongereyo. Yes, kaakati nno nga we mbagamba bulijjo nti ebintu ebyewuunyisa mu nsi tebiggwaayo ate nga nze neewa omulimu okubeera nga mu butuufu mbibatuusaako. Ebintu ebimu muba mwabiwulirako nga byatuukawo ne mubiwulira wabula nga temwamanya nsonga lwaki byatuukawo ate ebirala muba temubiwulirangako. Kale nno leero nzikiriza nkutuuseeko abakyala bano abaafumbirwa embwa. Oyinza okuba wali obawuliddeko wabula ngenda kubuulira ensonga lwaki nga bo bennyini be bazeeyogerera lwaki basalawo okubeera nga ate mu nkumulitu y'abantu ejjudde mu nsi eno bo balondawo okubeera nga bafumbirwa embwa. Tandise n'omukyalo n'ayitibwa Elizabeth Hord ono nga ow'e Bungereza era ng'ono mu mwaka ogwa 2019 omukyalo ono we yeesowolayo ate n'abeera nga afumbirwa embwa ye gye yakazaako nga Logan. Embwa ye yali yagituuma Logan era bw'atyo mu mwaka ogwa 2019 ono omukyala yavaayo ate nasalawo okubeera nga afumbirwa embwa eno. Omukyalo oyo we yafumbirirwa embwa eyo by then yali ali myaka 49 kati tusuubira okuba nga ali myaka 51 oba nga agenda giweza naye mu mwaka guno gwennyini. Omukolo gwe gwalagirwa ddala ku TV stations ez'amaanyi e Bungereza era n'abatasobola kubeera nga ate babiraba ku TV. Muganda nange nagamba nti social media buli kimu kati ebintu obeera gy'obadde n'olaba ebifa mu America naye ng'ate oli mu Uganda. So n'abatasobola kubeera nga bateekako TV zaabwe okulaba omukolo gw'omukyalo ono oba n'abatasobola kubeera nga ate bagubeerako mu butongole nabo munnange beefuga emitimbagano wabula nga yadde byonna byali bityo omukolo gwe gwatambula bulungi era ne gusobola okubeera nga guggwa. Era omukolo gwe we gwaggwa ekyali kibulayo nga bannamawulire w'obamanye kubeera nga ate bamukyazaako ku TV ezimu mu ggwanga era bw'ati ensonga enkulu gye basinga ng'omubuuza mu mbeera eno kwe kuba nga beetaaga okumanya mu bantu bonna abali mu nsi eno lwaki ye yasalawo okubeera nga ate afumbirwamu mbwa. Era bw'atyo yasooka ne yeebaza abantu bonna abasobola okubeera nga ate munnange bamuyozaayoza okutuuka ku kkula eryo ery'okufumbirwa embwa ye. Wabula ekibuuzo kino kye baamubuuza eky'okubeera nti lwaki yasalawo mu bantu bonna okubeera ng'afumbirwa embwa, yagamba nti nze gwe mulaba njagadde abasajja abasoba mu 224 era ng'abana abo ku bo ku muwendo gw'abantu abo 224 relationship yaffe yatuuka n'okubeera nga tugetinga engaged. Kitegeeza twali tugenda na mu mbaga wabula bonna nga bandisappointinga budisappointinzi wabula bano 220 bo nga tukoma kubeera nga twedetinga kugendako ka coffee kugendako mu club kugendako ku beach nga tebisukkaawo byonna bya endingiranga up in tears. Era omukyalo ono ng'agamba nti yatuuka ekiseera nawulira nga abikooye. Agamba nti mu muwendo gw'abantu bano bonna be yayagala 224 mulimu abakyala ssaako ate n'abaami. Kitegeeza yayagalako ne ku bakyala banne yagezaako ku basajja ne bigaana nayagalako ne ku bakyala banne alabe we binaaba still era ne bigaana. Kale bw'atyo n'agamba nti olw'ensonga nti yali amenyeddwa omutima emirundi egitagambika kyava yasalawo okubeera nga ate bambi afumbirwa embwa ye eno gye yali amaze nayo ebbanga ye ng'agamba nti oba oliawo yejja okumutegeera oba abantu baganye kasalewo ate okubeera nga afumbirwa embwa ye eno. Era agamba nti bw'atyo yeeyongera okwagala embwa ye eno paka we yagwira ddala n'ogwo ne mukwano ogwe boy and girl relationship n'agwira ddala mu mukwano ogwatuuka n'okubeera nga asalawo afumbirwa ate embwa ye eno. Munnange era bw'atyo omwaka ogwa 2019 munnange emikolo gye bwe gityo we gyatambula ng'ebifaananyi w'obiraba ku screen yo awo. Yoyo omukyala ayitibwa Elizabeth Hord ate n'embwa ye gye yatuuma Logan. We batyo munnange nga bali mu kubagatta wabula kyewuunyisa kuba abo abali mu bbagatta be bannaddiini era nga n'ekitabo ekyo kye bakutte wemba siri mistaken eyo Bible. Kati nange kye neebuuza kiri kimu ebitabo bino ebitukuvu byakyukamu
nze ndi mu nsi ndala nga byakyukamu oba kuba nze kyemmanyi nti Katonda yalagira kubeera nga omuntu bamugatta ne muntu munne wabula sina kisolo. Bino ebisolo just bintu ffe bye tulina okulabirira oba just ebitubeesabeesa wabula si kubeera nga ate tukola ki nga tugenda nabyo ate mu mukwano ogwo ogw'omwami n'omukyala. Wabula waliwo omukyala omulala ono ng'ayitibwa Mangili Munda, ono ng'ate ye w'Ebuyindi oba mu ggwanga lye tuyinza okuyita India. Ono nga naye muganda wange naye yafumbirwa embwa. Wali ofunye ekyansi okubeera nga otegeera ku mukyala ono era n'omanya n'ensonga lwaki ye ate yasalawo okubeera nga afumbirwa embwa. Omukyala ono mwana muto nno ddala, ye ali myaka 18 gyokka egy'obukulu. Ye yategeeza abantu bannamawulire abaali bamusoya ebibuuzo ensonga lwaki yali yasazeewo okubeera nga afumbirwa embwa. Ye agamba nti mukazi wattu yali takyeyagalidde kubeera nga ate afumbirwa embwa wabula abazadde be ssaako n'abantu ab'oku kyalo be baamukaka mukazi wattu okubeera nga afumbirwa embwa. Era ye yeeyongera okubeera nga ategeeza bannamawulire nti baalinga bamugamba nti aliko ekisiraani, aliko ekikolimo era mbu senga aba afumbiddwa omusajja ekyo kigenda kubayisa bubi ku kyalo ssaako ne bazadde be, mbu ekyalo kyabwe kiyinza n'okuzikirira just because yafumbiddwa omuntu, so nga bo amagezi ge bamuwa okubeera nga yejjako ekisiraani ekimuliko ssaako n'ekikolimo omwana omuto bw'ati mbu kubeera nga afumbirwa mbwa ng'ate munnange ebifaananyi ebyo w'obiraba wabula nga muganda wange ebyewuunyisa tebigwa mu nsi. Naye nga ggwe ddala eno ensonga ematiza okubeera ng'omwana w'omufumbiza embwa nga excuse gy'owa kubeera ng'aliko ekisiraani. Abazadde bano balina ensonga gye baali baagala okwesigaliza nga tebagala gigamba mwana ono nga baagala just kumufumbiza mbwa naye nga bo bayisaawo byabwe ng'oba oliawo balina ebintuntu byabwe ebibalimu mu famire ng'abantu nga beekwasa kubeera nga mwana yaliko kisiraani omufumbiza embwa. Gwe kiki kyolowooza ku mbeera eno muganda wange? Ddala abantu bano eno abasalawo kubeera nga bafumbirwa embwa mu butuufu kye baakola kwali kusalawo kutuufu? Omuntu ofuna heartbreaks eziwera osalawo kubeera nga ate abantu obavaako n'ofumbirwa ekisolo. Bannange nsonga ki omuntu ze yandiwadde okubeera nga afumbirwa ebisolo? Kubanga ebintu nga bino tebikkirizibwa mu maddiini. Oba oli mulokole, oba oli mu Seventh Day, oba oli muki, oba oli musiraamu, bino ebikolwa tebikkirizibwa in any religion. Bannange tebikkirizibwa n'akamu. Ate olaba ne woba toyina ddiini gwe ng'oliawo ebyeddiini wabivaako. Kale tudde mu mpisa z'obuntu, omuntu engeri gy'oteekeddwa okweyisa. Omuntu ddala ng'oli muntu mulamu ng'era olina empisa z'omu bantu. Tosobola in all options tosobola kusalawo kubeera nga ate gw'ofumbirwa kisolo. Kakibe kyoba kiki, no matter the reason as to why. Tetwagala kumanya oba ensonga yeeriki naye okusalawo kubeera nga ate gwe abantu obeesonyiwa n'ofumbirwa ekisolo mu butuufu nze nga nze Aisha ndaba nga si kusalawo kutuufu. Gwe kiki olowooza muganda wange ensi eragawa? Guno omukolo gw'omukyalo ono ow'Ebungereza ye gwalagibwa ne ku TV y'eggwanga nnamba ng'eraga omukolo gwe. Gw'olowooza abaana abasobola okubeera ng'atebekanya omukolo guno kiki ky'obalowooleza? Omwana we oyinza mutuuza otya n'omugamba nti ekyo kibi? Oyinza munnyonnyola otya ng'ate alabye yakikoze? Abaana mubaleka ku ma TV ne mugenda ne mukola. Omwana n'alaba ebintu ebifaananyirizaako ebityo nga tofunye na chance kubeera naye ng'abiraba n'omunnyonnyola nti mwana wange nno yakikoze naye si kirungi togeza n'okikola n'omubulira ebigambo nga 1000 ensonga lwaki tateekeddwa kikola. Toli naye abirabye yekka n'atakunyumiza nakunyumiza nti mama nalabye omukazi ng'afumbirwa embwa oba ng'awasa embwa omusajja. Ye n'asirika wabula ye mutwe ngeri gy'ali mwana muto n'amanya nti it is okay nakyo kiryoka okubeera ng'omuntu afumbirwa ekisolo. Omwana we oyo kiki ky'omulowooleza muganda wange? So nsaba oyogereko naffe, nsaba ogabanako naffe gwe kiki ky'olowooleza ku bantu abakola ebikolwa ebyefaananyirizaako weebiti
jukira nakuleetera omukyala eyafumbirwa omuti, nenkuleetera eyafumbirwa omulambo, nakuleetedde omusajja eyawasa ddole, nkuleetedde ono eyafumbirwa embwa, n'abalala bangi nnyo mu byewuunyisa okyabawulira, wabula nga ekigenda okuyamba okubeera ng'obitegeerako naawe ebigenda mu maaso mu nsi ku subscribinga ku channel eno, ate munange n'oteekako n'akadde nesobola okubeera nga buli vidiyo gye nkasukayo ogyekkanya, ate naawe n'omanya ku bifa mu nsi. Ako 10 atakumira mpeera. Bye bye.